Inside Story Uganda. Real source of political updates. Satulula obuyinza bwa bannamagye okukozesa emisango ekiraga nti abasibe mu makomera baliyo mu bukyamu. My Lord, that is for the Attorney General and the Commissioner of Prisons to explain by way of evidence. Wabula bannamateeka ku ludda lwa ssaabawolereza wa gavumenti empoza y'abano bagikubyemu ebituli ne basaba omulamuzi okusaba kwa bannamateeka ba Dr. Besigye kugobwe. It only gave an order of transfer. Bannamateeka ba gavumenti bagamba nti singa kkooti enkulu eta Dr. Besigye ne banne ejja kuba eyisizza olugaayo mu nsala ya kkooti y'amagye. That even where there are procedural errors, detention remains lawful if there exists a valid substantive basis for the person's confinement. Bano babadde bakyawoza ate munnamateeka munnaabwe Aaron Kiize yakaligibwa ssentebe wa kkooti y'amagye emyezi 9 mu nkomyo n'atuuka embeekuulo n'esaanikira ekifo kyonna abawagizi bayimba ennyimba ezimuzzaamu amaanyi. Okuwoza kuzzeemu okukwajja era gye bikkidde ng'omulamuzi alaze nti waakuwa ensala ye kusaba kwa bannamateeka ba Dr. Besigye. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibe mutya abatulabako Sanyuka TV. Mwebale gye mukoze olunaku olwaleero. Olunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi ziri 19 mwezi gwa 2 omwaka 2025. Eno ye Uganda y'enkya tubeerawo olunaku bwe luti okutunulira ensonga enkulu ezibeerawo mu ggwanga era nga leero ekisiza okusandikira amawulire kwe kulabikako kwa Dr. Kizza Besigye ne munne Hajji Obeid Lutale mu kkooti enkulu olunaku olwaleero oluvannyuma lwa abo kye bayise gavumenti okupondooka nereeta Kizza Besigye ne munne Hajji Obeid Lutale kw'ossa ne munnamateeka Aaron Kiiza mu kkooti eya bulijjo. Bano babadde bawera ennemba n'emisango egy'okusangibwa n'ebyokulwanyisa wali mu kkooti ey'amagye General Court Martial. Bingi ebibaddewo leero era nga okubikuba mu torch mu studios leero twegaddwako omu ku bannamateeka be Samuel Muyizi era alabiddwako leero nga awoza mu kkooti eno. Bingi bye tugenda okubeera nga tunulira ku bye tulabye leero n'ekibateekateeka okubeera nga bazzaako nga bannamateeka ba Dr. Besigye. Sebo Council, tukwaniriza ku Uganda y'enkya. Musanyuse nate okuddamu okulabika TV eno okusobola okwogera ku nsonga zetwogeddeko kumala emyaka. Era ensonga ngibaddemu emyaka kati gisukka mu 19. So perspective gyenjirabiramu yeeyo emyaka kumpi 2 tuli ku nsonga y'emu naye nga yebbulula mu ngeri ndala. Ekyuka amabala we tulowoozezza nti ate tugikutte ku nsolobotto ate biringa ebyeyongeddewo. Tutandikire n'ekibadde mu kkooti olunaku olwaleero. To begin with, okuva Supreme Court bwe yavaayo n'egamba nti kimenya amateeka okuvunaana ba civilian mu kkooti z'amagye, calls zibaddewo nti Dr. Besigye ne banne bayimbulwe nga tekikolebwa kyaddaaki leero baalabiseeko mu kkooti. Did you expect this to happen to start with? Lwaki ndeese nti ebbanga ppanvu lye tubadde mu nsonga zifaanana bwe ziti kati gavumenti eri predictable era twakirowooza nti wayinza okubeerawo edda nga oyinza obutateebereza ki kye banaakola naye kati twanguwa nnyo okuteebereza kye banazzaako kuba tukirabye mu mbeera eziwera nga babaawo biragiro ng'ebyo Supreme Court bye yawa gavumenti neegezaako biziimuula oba okukola mu ngeri endala. So bwe twagendanga ennaku z'omwezi 3 bwe twatandika okulaba olulimi lwabwe 3 February olunaku Monday yaddiira olwokutaano Supreme Court lwe yasala omusango guno bwe twalaba nga batandise okuteekamu obukodyo obungi n'entaputa enkyamu mu biragiro bya Supreme Court ekusalawo nti tuteekemu okusaba unconditional release oba okubata olw'okuba tebali mu kkomera mu mateeka nga tusinziira ku nsala ya Supreme Court. So ebyo biwandiiko twabiteekayo era nga bwe twalowooza
ne tukisanga nga kituufu tebeetegese kugoberera biragiro bya kooti era tulina kweyambisa kooti sobole okuba nti ebayimbula. Ensala ya Supreme Court yali eragira kuyimbula ba civilian abawozesebwa mu kooti y'amagye oba yagamba kimenya mateeka okuwozesa ba civilians muyo okuyamba munnayuganda ali eyo. Kooti yali etudde nga kooti etaputa ssemateeka. Kooti bwetulanga kooti, Supreme Court bwetulanga kooti etaputa ssemateeka kubanga kuno kwali kujulira okuva mu kooti etaputa ssemateeka. Ebiragiro olumu byewa tebiwanga kooti ebadde ewozesa omuntu. Ndowooza kyekyo ekibadde kibuzaabuza abantu abaali basuubira nti kooti egenda kwejjereza bonna abali mu kkomera oba mu kooti eyo tiba kooti egenda kulagira nti bateebe bunnambiro. Ebyo bikolebwa kooti ewuliriza omusango. Naye kati mu mbeera efaanana bweti ensonga ya kutaputa. Kati naye taputa yaabwe yagamba nti kooti eyali ebawozesa yali nkyamu, abagikulembera kooti n'engeri gye yateekebwawo n'ebiragiro byayo byonna Supreme Court yabizingako n'ebiyuzaayoza n'ebiteeka mu kasero. Kaakati bwebanga kooti teriiwo kitegeeza tewasobola kulaawo biragiro bya kooti etaliiwo era tewasobola kubaawo na fayiro za kooti etaliiwo. Kati mu kkowe eryo mu mateeka. How about argument za Attorney General, Minister wa ssemateeka Norbert Mao mu Parliament nga bwe tuze tubalaba nga baga nti Supreme Court teyogera ku acquittal. It did not actually acquit. Yes, batuufu nga bwe njogedde eri kooti tegamba nti omusango ogusinze tiosaana okuyimbulwa ekuggyeko emisango. Kooti eri etaputa ssemateeka. Ekyatutwala mu kooti eyo nga tugamba nti okuva ku ntandikwa etteekafu, entandikwa y'ekkooti nfu, ebibadde mu kooti eyo bifu ne oda zaayo nfu. Supreme Court nekkiriziganya naffe nti ezo nsonga zonna nfu. Mu mateeka bakiyita void ab initio. Nti kyali tekisaanidde na kubaawo. Kati mu ntaputa entuufu wetubagambira nti ekyali tekisobola kubaawo tekiyinza ate kubaako kikivaamu. Kuba in the first place kyali tekirina kubaawo. Kati twogere abantu kye bayinza okutegeera kye tubaddeko olwaleero nga tugamba nti okuva Supreme Court lwe yasala bwetyo kitegeeza tewaliiwo order oba gye bayita warrant esiba omusibe. Omusibe yenna bwe bamutwala ng'ava mu kooti. Kooti bino bye bigambo byekozesa nti tukusindisa ogende ku alimanda. Alimanda eyo remand omale ebbanga bwe riti okumawo mu kooti ng'ennaku z'omwezi nga ku luno kyali nga 3 Ogwokubiri. Kaakati eyo order eba time yaayo nti bakusiba okumala ebbanga eryo paka lw'okomawo mu kooti. Kuba kisuubira nti buli lw'okomawo mu kooti wabaawo bibiri. Kooti eyinza okusumulula, eyinza okwejjeereza, eyinza okusumula kakalu ka kooti oba ng'osabye okweyimirirwa oba eyinza okugamba nti ddayo mu kabulamuliro. Kati ebyo biba biragiro bya kooti. Naye okimanyi nti tewasobola kubaawo kiragiro kya kooti nga kooti teriiwo. Kaakati ate mu mateeka agafuga amakomera, ekkomera tezisokirizibwa mu mateeka kuba na muntu nga terina kiragiro kya kooti. Kiki kitegeeza nti bwatabaawo kiragiro kisiba muntu mu kkomera kitegeeza omuntu alina kubeera nga tali mu kkomera. Yentaputa entuufu nti kasita etteeka lyavaawo fe obuvunaanyizibwa bwaffe nga bannamateeka kutaputa. Era entaputa eyo sirowooza nti waliwo n'agiwakanya. Naye bagezaako kuleeta kintu kimu nti waliwo kooti eyo kyeyagamba nti fayiro ezaali eri zidde mu kooti eza bulijjo. Ekyo nakyo kooti yakikola lwakuba yali teyinza kusumula fayiro ku fayiro. Ebyali mu maaso ga kooti ensukkulumu tezaali fayiro ezo ez'emisango egyo. Ekitegeeza yali teyinza kusalawo ku fayiro ezo. Kwe kusalawo nti nno fayiro ezo tezikyasobola kubaayo eri zirina kutunulwamu oba zisobola okubeera kooti zino endala. Kaakati naye ekyo kisoboka mu ngeri
bwe wabaayo fayiro nga poliisi yali egikutteko. Naye katusooke tugguse kiri ekyekiragiro. Ng'ennaku z'omwezi 3 twali tulina okuddayo mu kooti e Makindye ey'amagye. Ne batamule kooti olw'okuba yali emaze okusalawo nti kooti teriiwo. Awo batandikira okuteeka ekiragiro mu nkola. Ekooti teyatuula era batugamba nti anti waliwo ekiragiro kooti teyatudde. Era okubanga bateeka ekyasalibwawo mu nkola ne Kano Dr. Kizza Besigye retired Kano tebamuleeta ku kooti kuba tebasobola muleeta watali kooti. Kati awo nga 3 ekiragiro kye twalimu nga kuva nga 17 batugamba nga 17 nti mujja kudda nga 3 ogwokubiri. Kati olw'okuba teyakomawo nga 3 ogwokubiri kitegeeza tewali kooti eyongerayo ewa order yakwongera musiba. Kitegeeza nti nno yali takyalina kusigala mu mikono gyabo abamulina. Kyekyo lwaki tubadde tubuuza olwaleero mu kusaba kwaffe nti mutuggireyo atusaba gavumenti Watono General mutuggireyo remand warrant detention order ekiragiro kya kooti yonna ekyongera ogenda maaso nga kisiba client waffe nga tebakirina. Oluvannyuma lw'ensala eya Supreme Court kyekyali kisuubira okukolebwa in the immediate? Ekyali kisuubira okukola era ekirina okukolebwa ne kaakati nejjo kuba kuta musibe. Kyekisinga okuba ekyangu kubanga ekkomera lita abantu buli lunaku. Buli muntu amazeeko ekibonerezeyo kye ayimbulwa. Oyo kooti gwegambye nti ayimbulwe. Kati ne bano kooti kyeyalagira kyenkanankana n'okuba nti yabayimbula. Kyekyo lwaki balina bayimbula bunnambiro. Tudde oba leero mu kooti enkulu ekibaddeyo application ebadde habeas corpus. Mubadde musaba ki? Mubadde mwagala ki? Mu mbeera ng'eyo nga tusuubira bw'oba n'omuntu wo nga musibe tukyabikola mu bantu bano bebatwala mu CMI biki y'emirundi egisinga abantu ababuze nga byokwerinda bye babakutte ne babuzibwawo. Kitegeeza omuntu kuba omuntu mu mateeka olina okusibibwa ku kiragiro kya kooti. Gwe okusibibwa ku kiragiro kya kooti walina okubaawo omusango guli mu kooti. Kaakati bwe watabaawo kiragiro kikusiba nga tolabika gy'oli oli mikono gya byakwerinda ate ne baba mu mikono gya poliisi ng'abantu tebamanyi wooli oba ne bw'obeera nga bamanyi wooli kasita totwalibwa mu kooti ng'ennaku essaawa 48 ne ziyitako nga constitution bw'egamba. Awo bannamateeka oba ggwe omuntu oba olina eddembe erisaba kooti bakute. Kati mu mbeera ng'eno bw'aba tewali kiragiro kiri mu mateeka kikwasizza kooti omulimu gwayo guba mwangu. Kyekyo lwaki ebiragiro n'okusaba kwaffe mu applications zifaanana bwe zityo. Kooti egamba nti mumuleete mu bunnambiro oba mulamu oba mufu. Kati ekyo ekimu olwaleero bakituukirizza. Yaleeteddwa nga mulamu. Ekyokubiri ekibeera mu kusaba kwaffe okwo nti nno batubuulire badde bamulina oba tebamenye mateeka okuba naye kiragiro ki ekiri mu mateeka ekibakkiriza okuba naye. Kati kyekyokka ekibadde kirina okuddibwamu Watono General si bino ebingi byayogedde. Adda alina kubuulya kooti nti waliwo ekiragiro kino kya kooti kyekyo lwaki abantu bano tukyabalina naye kibalemye okuddamu. Based on your explanation, does that therefore mean nti Dr. Kizza Besigye ali mu illegal detention? Is illegally detained? Ekyo kirabibwa n'ayonka kusinziira ku bye twogedde okumala ebbanga nti nno retired Kano Dr. Kizza Besigye atalina kooti yonna kati emuwozesa kuba kati tosobola kubeera mu busibe nga tewali kooti emuwozesa, tewali fayiro ya DPP, tewali musango gwamuteekeddwako. Emisango gye yalina Supreme Court yagiyuzaayoza ne fayiro zaayo ne kooti gye yalimu. Kati ate ayinza atya okubeera mu mikono gy'amakomera mu mateeka aliyo wabweru w'amateeka oba mu bumenyi bw'amateeka
oba mu butakkiriza kutambulira ku nkola ey'amateeka. Okay, yes, leero aleeteddwa mu High Court. Does this give you some semblance of hope, essuubi nti maybe oba oli obwenkanya eno bujja kufunibwa as opposed ku General Court Martial gyabadde? Ekyo it's a prayer you've been having for a long time nti aleetebwa wakiri. Ebintu bya Kizza Besigye bibaddemu bya ngerigeri kumala emisango gye tegiba bwe gityo, tegiba straight jacket ngeri state gye gikwatamu, kubanga bw'olowooza nti bya kooti, bw'olowooza nti bya mateeka n'otamanya nti mulimu ebyobufuzi, awo oyinza si bya mateeka, birimu byombi, birimu ebyobufuzi, kubanga njagala weetegereze bwe tekikwewuunyisa nti nno emisango gino gijja nga tugenda mu kalulu k'ebyokulonda, ojja kutunya nti musango gwe twatunze nali nakatandika okukola mu 2005 era omu ku ba clients abaasooka gwali misango gino eja retired Colonel Dr. Kizza Besigye, ti mu 2005 nga tugenda mu kalulu mu 2006 nga era ye candidate. Jjo ly'abalamu era njagala nakyo kyetegereze nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu bwe yalamuza entebe y'obukulembeze era naawo mpaawo kaaga weesanganga naye ali mu kooti y'amagye. Bantu bangi nnyo tubali tulaba cause list, bannamateeka tutunulira cause list okuli abavunaanibwa. Ojja kutunula cause list gye tubadde tubeeramu e Makindi ng'olumu bannabyabufuzi basinga bannamagye nga bw'otunula cause list abaliko, oba nti abantu ba bulijjo kati bw'obala bakalacunas abakalamojja bw'obala omuwendo oguli ku abadde bavunaanibwa mu eyo mu kakiiko ako oba gye badde bayita kooti, ojja kulaba nti basinga ab'amagye. Kati kikulaga ki? Nti bajja abantu mu kooti gye balina okuba ne babatwala mu kooti z'amagye. Kati bwe nkugamba nti bannabyabufuzi be baliyo, twali tutuuse ekiseera nga tutandise ogiyita kooti y'ebyobufuzi so si kooti y'abannamagye. Kati ensonga ya retired Colonel Dr. Kizza Besigye munnabyabufuzi erimu ebyobufuzi, kikiwaki n'enkwata yaayo mu High Court singa oyo abadde muntu mulala nga si retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Bye tulabye olwaleero tuwandibirabye, kikiwaki nkugambye nti ndabye byesirabangako olwaleero. Biki? Gwe nasabye immediate unconditional release olw'okuba bamukutte mu nkola etali mu mateeka, twali kyayigiro kya kooti kimukuumirayo, naye bwazze batumulisizaako bumulisa najja n'alabikako bulabisi. Wenjagala okujjawo kanso ontutenye so aleetebwa leero ffenna twabadde amaaso tugatadde ku kooti eno okulaba kyekigenda okubeerawo. Azze for a few minutes omulamuzi Singiza naga nti embeera gy'alimu si nnungi, ayinza n'okuzirikira mumuzzeeyo bano ba muyizi basigale nga bawoza. Ekyo kikola kitya mu mateeka? Ekintu kyonna buli kibeera mu kooti. Kati essaawa eyo Dr. Kizza Besigye talina kitataddewo ng'ayita muffe kwogera ku nsonga eyo. Kooti yekyewambidde negamba sigenda kuwozesa muntu mulwadde. Kakati omuntu asobodde okujjaawo abadde tazze kuwozesebwa, era kati kyogere abadde tazze kuwoza mu kooti. Ekisooka ekiragiro kiba kigamba mumuleete oba mulamu oba mufu, kubanga emirundi egisinga abatamanyi muntu kiba tekimanyikiddwa wa gavumenti wetadde muntu. Kati bw'ova ku ekyo ekiragiro ekiddako kibeera kubuuza yesi yawoza. Obuvunaanyizibwa bw'okulambika eri kooti nti omuntu akwatiddwa nti tumukutte, yesi alina okwewozaako nti nkwatiddwa bwe nti ye kyayogedde kiri kimu, tewali order yonna enteeka mu kkomera. Kati obuvunaanyizibwa buba bwa muwabi wa gavumenti oba gavumenti ogamba nedda tumulina ku lwansonga eno n'eno n'eno era eri mu mateeka, si aba alina okuwoza. So kyabadde akoze kyokka kyokka kyalina okukola kutuula awo nga bali babuulire kooti erabe nti ddala mu mazima waliwo ekiragiro ekimukuumayo oba nedda. Naye nga tulina kutuuka ne ku ekyo
ekyamulese mu kooti ate mulamuzi ye kennyini n'akyeteekako n'agamba nti omuntu engeri gy'atali mu mbeera nnungi addizibweyo. Ekisooka omuzizza mu mikono gyabo tugambye nti nno bamulina mu bukyamu nga tetunaba nakuwuliriza nsonga oba bamulina mu bukyamu oba mu butuufu. Kyenvudde nkugamba nti ebintu by'emirundi egisinga engeri gyebikwatibwamu bisukka ggwe kyolaba ku kamera bigazi okusinga awo. Isiwaya lwaki nkubuza ekibuuzo ekyo kanso mwe mukusaba mbadde musaba ayimbulwe agenda afune obujjanjabi? Nedda. Ekyobujjanjabi kyazzeemu nti nakyo weekiri ne bwe yandibadde ng'asamba bulatti nga ali bulungi engeri gye twawozezzaamu yandibadde yeemu. Kino kyeyongerako bweyongezi ka buntu. Kyeyongeddeko bweyongezi. Kugamba kooti nti newankubadde ebirala weebiri ne ka buntu toyinza kuba omuntu ali mu mbeera efaanana bw'etyo n'omukuuma mu ngeri emenya amateeka. Naye ng'ekikulembedde nti tewali nsonga emubeeza mu busibe. Y'ensonga ebadde enkulu era y'ensonga kooti gyebadde singa tubadde tugenze mu byakusaba kuba kati okugamba nti nno tutunulye ebyobulwadde awo banga asaba okweyimirirwa nti kooti bakuteereka akalulu ka kooti olw'okuba oli mulwadde si bwe gubadde kuba tosobola kusaba kweyimirira watali musango. Okweyimirirwa kusabibwa muntu nga waliwo fayiro, waliwo kooti, waliwo omusango. Ebyo byonna kati tebiriiwo. Ekitegeeza twali tusaba kweyimirirwa. Twali tugamba kooti nti bakutte omuntu mu bukyamu, omuntu waffe bamulina mu bukyamu, tewali kiragiro kyonna kyonna kiri mu mateeka. Nga ffe tubabuuza nti amateeka ffe ge tumanyi gonna tugabateereddewo. Tewali kiragiro. Mutubuulire musinziira mu tteeka ki oba kiragiro ki okumukwata. Bazze mu byaggamba tuli mu kutambuza fayiro ate fayiro tuzitwala ewa gundi kyekyo lwaki tukyetegereza era kannambule ku nsonga eyo. Ngolambula kanso kankugatteko na kino olambulule lumu mu nkola gye tumanyi eya civil courts. DPP asanctioninga fayiro ya police. Si ya court. Si ya court. Si ya court ginne waayo. Rather si ya court. Now this time round fayiro ezogerwako zibadde mu general court martial. Okay? And now Boganti DPP atandikira awo, you know, does it make sense? Yes. How does it work then? Interpreter ya Supreme Court eyimu kirumira. Interpreter ya Supreme Court eraga nti zino files zina kuba transferred zijibwe mu mbeera yonna ey'amagye ziddizibwe mu mbeera ey'abantu ba bulijjo. Files zitali mu police. Ekifuga mu kooti ya bulijjo aba DPP ne kooti za bulijjo. Ekyokusalawo nti guno emisango gisaana okwozesebwa kyekibeera ekya DPP. Naye ekiriwo kaakati nti kooti nga tenaana kutuuka ku ekyo kwa kooti nkikunnyonnyodde temanyi oba fayiro ezimu DPP yazikwatako oba nedda. Supreme Court teyabadde na fayiro n'emu. Supreme Court yali teyinza kuteebereza kiri mu fayiro. Ekiri mu fayiro ng'emaze okugyawo kooti abayinza okitunulamu n'alaba oba kirimu amakulu oba nedda abeera muwaabi wa gavumenti. Omuwaabi wa gavumenti omulimu gwe kuwaaba. Nti bw'asangayo ensonga ng'asobola ogiwaabako asobola ogikwata ensonga eyo n'aginoonyerezaako. Emisango gino egisinga ogenda kulaba nti nno tegiyina we giyimirira mu kooti za bulijjo. Kati omusango ng'ogwa Dr. Kizza Besigye gwe bagamba nti nno yali Nairobi, yali Switzerland, yali Greece, emisango gye bagitwalayo nti era yalina n'emmundu e Nairobi, byonna bye baaleeta. Kati okunoonyereza okwo kwonna kuba kufu bwe kubeera nga kwakolebwa bannamagye. Mu mateeka omuwaabi wa gavumenti mu kooti za bulijjo tasobola era takkirizibwa kupererezebwa oba kulagirwa muntu yenna oba kitongole kyonna ng'akola emirimu gye.
kyekitegeeza ti okuleeta fayiro tekwali kumulagira kyakkola tekwali kumulagira ngeri gyalina kikolamu naye kwali kumugamba tunula olaba waliwo ekiriyo kyoyinza okweyambisa bwaba waliyo omusango ogugwa mu kkowe eririyo nga bali baali baguwambye ne bagutwala eri kati omusango ekizibu kye bagenda okusanga nti kaakati obuvunaanyizibwa bwalina omuwaabi wa gavumenti kwe kugamba poliisi nti genda onoonyereze ku nsonga eno kubanga omuwaabi wa gavumenti mu mateeka tasobola kugendera ku kunoonyereza kw'amagye agenda ku kunoonyereza okwa poliisi kati poliisi tokyagizaayo Nairobi tokyagizza Switzerland tokyagizza Greece tokyagikwasa mundu bupya tulina kye tuyita chain of evidence tulina kye tuyita contamination of waliwo kye tuyita scene of crime tokyasobola kuddamu bizimba bupya tokyasobola kuddayo eyo essaawa tokyasobola kuddayo anti-clockwise so tosobola gye gimu ku emisango gyotasobola kuzza bujja mu mateeka ekirala tulabye emisango gye bagamba abaana baffe ab'NUP abasinga okuba bwe bakwata beebo nti yayambala bbere yayambala engoye zeefanaganiza ez'amagye omusango ng'ogwo teguliyo mu kkooti eno gye bagamba okutwala fayiro nti omuntu yayambadde ebyambalo ebiringa ebyamagye ogwo gubadde muli etteeka ate eryaggibwawo kitegeeza neyo fayiro eno teyinayo space naye ne bwe yandibaddeyo ne space kitegeeza poliisi yandibadde erina okuddayo emusange ng'abyambadde ate ebyambalo oba oli abo bye baawamba edda kaakati kuba okunoonyereza kulina kutandika kuja ku poliisi kyekyo twogerako kiri mu ssemateeka kyekyo kansomedde Lubega Ssegono kyabadde ayogera nti yabawagabuwa baddukire ka police station akali okumpi ya police post baddemu baloope bupya si tabawadde magezi kuloopa agambye ne wandibadde nga waliyo ekisoboka kyonna nga waliyo omusango gwonna ku muntu yenna olina kgenda mu mitendera gyagenda ka police post n'omuwaabira emisango egyo naye ate kigenda kuzibuwalira okuwaaba omusango omukadde kubanga kati waliyo omuwaabi n'omunoonyereza bonna kooti byagambye naddala yali anoonyereza nti mukyamu kati ayinza okusigalawo yoyo omuwaabi naye ate omusango gwawaaba gulina okuba nga gusobola okwozesebwa mu kooti za bulijjo ng'ate emisango gino egisinga okuba emingi tegiwozesebwa mu kooti za bulijjo naye ne bwe zigibanga gyandibadde giwozesebwa mu kooti ya bulijjo kati okunoonyereza okupya toyinza kunoonyereza ku bujulizi bwamaze kukola ki kwonoonebwa kyetuyita integrity y'obujulizi bwekwatibwako omuntu omulala yakwatibwako dda amagye kati poliisi ate teyinza kunoonyereza ku magye ku ngeri gye bwakwatamu obujulizi buno olw'okuba nti bwakwatibwako dda scene of crime ndowooza okitegeera abantu bakitegeera emirundi egisinga mulaba nti nno bwabwawo ewaziddwa omusango bajja ne baaza kati poliisi tejja kuddayo ate nti amagye gagenda ne gaaza mu bukyamu nti poliisi eddeyo naye etandika okwaza ennyumba kiba kigendererwa ki nti bwaba waliwo scene of crime gye baali baconstructinze wano nti ne bateekawo n'ebigaa nti wano tosalawo toyingira eno kakati scene of crime nga bali mu kabi tekisoboka kati kyenva nkugamba nti omuntu agezaako okutaputa obukyamu ensalawo ya Supreme Court agenda kwesanga mu kalipo kennyini kuba agenda kuba akola bikyamu kuba Supreme Court kyeyayogera yagamba byonna byali bifu tosobola kuba na kirungi kivudde mu kifu toyinza kugamba nti emirandira gy'omuti gyonna bagisaze n'osuubira okubeera n'ebibala n'amakoola. Well, tuwulidde arguments of course tuwulidde side yammwe but also tuwulidde ne side eri eya Attorney General ne omulamuzi bwagambye nti ajja kuwa ensalawo ye obutasukka nga nnaku z'omwezi 25. Is there anything kyolowooza bannayuganda kye beetaaga okumanya ku mulamuzi kyayogedde olunaku olwaleero? Ekyaleero kibadde kikyamu bwe nkugamba nti nkuleetedde omuntu wuuno baadde bamukutte mu bukyamu ate bwe nkugamba nti bamukutte mu bukyamu toyinza muzza mu mikono gyabwe kwongerayo kubanga abayambyeko okusigaza omuntu oyo okumala wiiki endala nnamba. Ensonga ezifaanana bwe zityo kkooti ezisinga zimalirawo awo
kubanga kooti ebezze ku kintu kimu ono omuntu ali mu kkomera mu butuufu oba mu bukyamu. So kino ekyokwongerayo kyongera okulaga nti waliwo ekitali kya bulijjo ekiri mu nkwata y'omusango guno engeri omulamuzi gyakikuttemu. Mujja kujjukira nti baali zino matters bazitaddewo nga 25 ezo zezaali zirina okuwulirwa. Ne tugendewo omulamuzi ne tumulaga nti ennaku z'omwezi ezo 25 ensonga ogitutte wala okusinziira ku nsonga nga bwefaanana, nti mu mateeka eno ensonga ekulembera ebirala byonna, era fayiro olujja ku mmeeza yo gy'owadde eti esooka lw'olina obudde obuwulira ensonga zonna ziri endala ne zeeyongerayo ge mateeka. Naye fayiro ekwatagana etambula bw'etyo gw'ate okugamba nti ogiwadde wiiki namba kiba tekiri mu mbeera ya bulijjo. Awo kyekyo lwaki twewuunyizza lwaki ensonga agitambuzizza bw'atyo. Ensonga gy'adde ategedde mu kuggyayo fayiro za 25 n'azizza 19 ate n'agiddamu ng'azizzizaayo. Kati ekyo waliwo ekitali kya bulijjo kye tukyetegereza lwaki kitambudde bwe kityo. Jo mu Parliament ya Uganda Minister Norbert Mao yalugambye nti yayogedde n'eyakula ekitongole ky'amakomera aga nti kituufu Dr. Besigye yabadde amaze ennaku jjo olwadde lwa 7 nga talya ng'oli munnamateeka we. Has that changed since? Omuntu bw'atunuulira omusango gwa itaadikano Dr. Kizza Besigye n'alowooza nti gugwe aba tamutegedde oba tamutegeeranga ebbanga lyonna, oba bw'alaba ffe mwetegereza abantu abali musango guno nyinza obutogere abano abamu abalala nti kati mu mata eno bw'olaba nga Elias Lukwago Muyizzi Seggona Kanso Ernest Kalibala Kalibala maybe kuba ye musomesa ayinza okuba nga tali mu byaffe ffenna abasatu benjogeddeko tuli bannabyabufuzi ate balwanyirizi baddembe, tuli bannamateeka abalwanyirizi b'eddembe ate bannabyabufuzi. Abalina munnabyabufuzi mu Kaguli akwatiddwa nga naye enkwata gye bamukuttemu n'enkola gavumenti gyekolamu tetugikkiririzaamu. Kyekitugatta nti wano tetulinga mbeera ya bulijjo advocate client, tuli mu nsonga eno wamu, era n'ensalawo engeri gye tugikwatamu ya wamu okusobola okutereeza enkola okutereeza enfuga y'amateeka. Kubanga ffe ekizibu kye tulaba ne kooti ezo waaki tuzirimu tulwanyisa tulwanirira kye bayita rule of law, tulwanirira bwenkanya, tweyambisa omulimu gwaffe ogw'amateeka okuteekawo obwenkanya mu mateeka. Kyekyo lwaki singa weetegereza mu kooti nawe ntuuse n'omulamuzi nankuba naŋŋamba lekeraawo nti kaakati essaawa eno oli looya oba ogenze ku muntu alumirirwa client we Kizza Besigye, singa mukirabi atuuse ekiseera naŋŋamba nti kaakati ate ogenze eri kati wakuba ekyo kye tulimu nti kuba bannamateeka tekitujjaamu kubeera nga naffe tulina feelings, tekitujjaamu kuba balwanyirizi baddembe lya buntu. Tekiteekawo conflict of interest kyekyo council because really bw'obanga mulina attachment mulina n'ekibagatta era tetukyejjusa tekibaleetera kuba nakyekubiira mu kuwoza emisango because olwana kutaasa munnabyabufuzi muno. Ffe bannamateeka tewali kitugaana kwekubiira, kyengezaako actual okugjayo nti omuntu atulaba awo ng'alowooza nti tuwoza ng'abawoza gino emisango emirala. Eno ensonga gye tuliko ya ggwanga, nsonga ya kutereeza mateeka. Era kyekyo waaki n'omulamuzi tumugambye nga bwe twagamba bannamagye bino twabyogeranga mu kkooti y'amagye nga bannamagye balowooza tubalaata. Twabagamba bino bye tukola nammwe tuli mu kubawolereza. Twazze wano eddembe etulwanirira enkyago gwe bajja okukwata era tegwali gutyo. Twakyogera nga tuli ne Dr. Kizza Besigye mu 2006 wonna nga tuwoza bennyininyini bannamagye abamu baalineko high command nga bawa ebiragiro ne bajja mu kkooti y'emu. Ne tubagamba mulaba ensonga eno tuwolereza mmwe kuba twabagambanga tosobola kuba mu musango okusobola n'okutwala kalabba
naye ng'omuntu gw'owadde omuntu agwasobola okuteeka ne kalaba tamanyi mateeka g'ateeka mu nkola tasomanga ku mateeka ntubagamba ekyo kikwata ku Dr. Kizza Besigye mu ngeri yemu gye kikwata ku ggwe era ye nga yasinga okubamanya banne ng'aga kino kyenkola nze ensooseeyo nwanirira mmwe mutwegatteko era oluvannyuma batwegattako olaba nti nno olulimi lwakyuka oba tunyenfunza n'abalala kyova olaba nti twatambula bwe tutyo mu okuwakanya wadde okulaba mu kooti eyo okuwakanya kwabadde okwa clients okuwakanya kwabadde kwabalooya okuwakanya kubadde kwabawagizi yenkola y'emisango gy'ebyobufuzi tuli bannamateeka abali mu misango egy'eddembe ly'obuntu bw'oba mu misango gy'eddembe ly'obuntu naawe oba mulwanyirizi wa ddembe ly'obuntu engeri gy'owozaamu omusango gw'eddembe ly'obuntu ogulimu ebyobufuzi gujja kukulema bw'oguwoza ng'omusango gino emirala nti gundi yatutte ekibanja ky'omulala kati awo ye layini n'omulamuzi kyatategedde kubanga omulamuzi mugambye nti nze nnwanirira tteeka gw'okuba nti ozizzaayo Dr. Kizza Besigye nga tunawuliriza na kyakubiri naŋŋamba ate kakati ogenze mu feelingi z'okuba nti okumuzzaayo lwakuba tategedde y'omu ku abo batamanyi kye tuliko naki kye kitegeeza era lwaki ffe tumazeeko gino emisango twagitandika ne bannamateeka bangi abalala ba Godfrey Lebaani ne batuuka ekiseera abantu bangi ne bajja nga bakola ki batondoka kubanga bimalamu essuubi olina kubeera oyo asukka ku mateeka n'oyingira kuba kati gwe bw'oba munnamateeka gw'osobola okulwanirira eddembe ly'amateeka ate bw'oba olwanirira eddembe ly'amateeka tokoma mu bitabo nakwogera mateeka olina okukisussaawo ate tekikugirwa newankubadde bagamba kigwa ate tobaawo conflict of interest kuba interest teba yange obuzito bw'omwetisi bwenkana ki because wanti bannamwe bazze bakongokako mpolampola that communicates to carrying a very huge load. How big is it? How big? Nze bwe nali nakatandika nga nakabugumya entebe yange we nkubuulidde nga munnamateeka yenna eyakasoma osokedde emisango eminene ng'egyo kyekiwaki ndowooza through my practice emisango gye mbaddemu minene kubanga natandikira mu misango ng'egyo weesunga n'okwebaka oyinza obutebaka ng'oli mu kusoma ng'oli mu kulindirira genda wali mu maaso okubyogera oba executive arm egaana okukkiriza nti nga constitution bweyogera nti essiga eddamuzi lirina obuyinza obwawuka n'obuyinza bwe kyova olaba nti emirundi gisinga essiga eddamuzi bwe lisalawo ebintu ebitali mu nzikiriza ye abirumba era ne ku luno bwe kyabadde n'ekirala takkiriza mu gye bayita presumption of innocence bw'ayogera ku misango egiriwo takkiriza mu presumption of innocence gye tukoleramu wano ffe mu mateeka tukkiriza nti omuntu okugjamu ng'asingisiddwa omusango aba tazzanga ku musango. But let's look into what he's saying. He says that the allegations that Dr. Kizza Besigye committed quote-unquote serious crimes. Tewasobola kubaawo omusango watali binoonyerezeddwa ewatali kooti. Kati ogamba otya nti emisango giwulire watali kooti. Supreme Court kyenvudde nkugamba nti aziimuula. Supreme Court yagambye nti egyo emisango tegiriiwo baginoonyerezaako mu bukyamu. Kuyasimbudde ensonga eyo nti gwanoonyereza toyinza kubanga oba ataddewo charge eyo ne kooti eyo tosobola kubanga gwe mu musango gwe muwaabi gwe awoza gwe mulamuzi gw'oteeka ekiragiro mu nkola. Ensonga zonna yadde ategeeza kintu kimu ti obuyinza bwonna bwonna obadde mu kooti eyo busibira mu mikono gya commander in chief kuba ye chairman wa high command. Kuba ne mu tteeka lennyini eryo likooti lyeyagyewo libadde ligamba nti abo abalamuzi ba kooti eyo balina bavunaanyizibwa okwebuuza ku high command ate yabateekawo mu nsonga zonna eziri mu maaso gaabwe. Kooti kwegamba nti eyo si ye kooti eba yeetengeredde mu kunoonyereza mu kuwozesa mu kusala emisango n'ebibonerezo. Kati bw'eba emaze okuggyawo kooti emaze okuggyawo kooti eyo
ng'eggyeewo emisango egyo kale ate ggwe biki byogamba nti bawulirize bunnambire era ani ababiwuliriza kaakati nkubuulire bawulirize obujulizi obwava bwonna e Kenya tebulina bukwataganira na muwaabi wa gavumenti kubanga bwali bw'amagye ekyo twakinnyonnyodde so president ekyo kyakola si kituufu mu kusooka abaamenya ssemateeka naye nga nze nkitegeera bulungi wa gye kiva bwe kiva nti ensala ya kooti eyo teyamusanyusa yagyewuunya nange kennyini nali omu ku abo abeewuunya lwakuba neewuunyiza sayidi eno ye ali sayidi ye yeewunzikidde eri nze ndi sayidi eno kubanga nayingira kooti eyo nange nga ŋŋamba nga nfuyirira akagalo ntufune wakiri abalamuzi 4 kasita yatubeera tusinze naye neewuunya mulamuzi omu ku mulala paka bonna bwe bakkiriziganya ku nsonga eno ekyo kiba kizibu kubanga wali nali ndaba nga waliwo abalamuzi 2 bateekeddwa ku lukala lwabo gwe bali mu kuggyako obuyinza bwa kukola yadde akola mu UPDF Act ate nga yalina balonda okubeera ba Deputy Chief Justice ng'era okubalamuzi abo ndabawo omulamuzi agenda okuwummula Chief Justice naye ng'ayinza okwagala contract ng'abano abalala bwe babadde Bodoki n'abalala era ku bantu be bamu balamuzi be bamu nga ndabawo abalamuzi abalindiridde okufuuka ba Chief Justice niye obuyinza obukola ku ebyo byonna nga buli mwoyo gwe bagenda okugamba nti olina buyinza ate abaludde mu bintu bino emisango gy'ebyobufuzi tumanyi kyekitegeeza omusango okusala nti President Museveni tolina buyinza ku nsonga yenna kuba ye ekyobuyinza kyasinga okumanya lwaki kooti yagamba atya nti talina buyinza kuba kooti yali wansi we nga commander in chief n'ebiragiro byavanga we mu high command kaakati kyekyo lwaki naye kennyini seewuunya bw'abanga yeewunzikidde eno gwe twayinza kusinga musanga ate n'osigala kyekimu well kankuza okatono nnyo mu kibaddewo mu kooti ogaa nti mubadde mubuuza nti mwagala babaddemu Dr. Besigye bamuholdinga nga bayita mu tteeka ki kiragiro ki ekibaddewo mu kooti leero kiina ki kikyusa ku ekyo waliwo instrument yonna emukuumirayo at the moment based on what we've seen today oba kisigadde nga bwe kibadde ekiragiro kya kooti tekibadde kiragiro nga kyogamba nti mumusibe ekiragiro kya kooti kibadde kibakkiriza bamutwale kakati bamutwalewa kyeneewuunya omulamuzi abadde clear singizaga nti mumuzzeeyo mu kaduukulu ekyakaduukulu sirowooza nti order asobola ogiwa era tayinza kugisayininga era talina kiragiro kyonna kyasayininze ekyo ekiragiro kiba mu buwandiike kati abalazi nti mwabaze naye mugende n'omuntu wammwe ekyo ate nga kyetuwakanya nti bano abalina omuntu waffe bamwina mu bukyamu kyekiwaki ŋŋambye waddewo ebirumira awo naye kyenneebaza nti omulamuzi oyo yasobodde okukola ki okuleeta fayiro ezandibadde za 25 nazeeta 19 kale ate abadde ng'akizaayo tinjabbawo ensala yange ng'olwa 25 terunawera tukkiriziganyiza naye ntugenda kuwandiika ebbaluwa era tugiwandiise emulambika nti nno ensonga zino zisaana zisalibwewo mu nnaku lumu kati ekyo tumaze okukiwandiika naye akyesigamizza omulamuzi akyesigamizza kuba nti alowooza nti emisango gyonna n'egya Aaron Kiiza gifaananamu n'egwa Kiiza Kibi nti kati ensonga gy'alina okusalawo engeri gyeri nti ekwata ku zonna fayiro kati ayagala aziwulirize ku tayimu y'emu naye ku ssaawa eyo ng'awuliriza ensonga eyo yembeera abalamuzi bagambiramu nti nga sinema kusala nsonga zino omuntu kamute paka ensonga zo ezikola ki kuba mu mateeka tulina kye bayita balance of convenience nti ani gwe kinanyigiriza bwe kiba kimenya etteeka kinyigiriza gavumenti ng'ogigyeko Dr. Kizza Besigye oba kinyigiriza ye mu ddembe ly'obuntu kati ebyo ebibiri byabalina okubalansinga kyekiwa kitugamba ne bwe kyandibadde mu mbeera eyo abadde talina naye nnyini talina mu tteekamu abadde ayita kumuzzaayo in the first place. ye Dr. Kizza Besigye atandise okulya ku mmere because omulamuzi bwatugaye nti ajja kuwa ensalawo ye before 25th leero olubanga jjo lwabadde olunaku lwa 7
Dr. yatandise okulya ku mmere abadde ku hunger strike. Dr. Kizza Besigye byonna njaga tubigatte. Yagamba sigenda kutekinga puli mu kooti gye sikiririzaamu. N'agamba nga nkyakwatiddwa mu ngeri eyo sigenda kusaba kweyimirirwa. Era ne kaakati nkikakasa singa tusobodde okwogera ne yandegambye nti n'ebigenze mu maaso mbiwakanya. Kati ku byonna byali mu kukola kyali mu kukola kaakati ng'ovudde ku biri bye yagaana okugaana kaakati agaanye emmere. Naye kyakikola ng'akabonero akajja ekyobola kyetwogerako kaakati. Akikoze ng'akabonero akayinza okuyamba oyo nti ajja kukola kyonna ekisoboka okuwakanya ebikyamu. Nti n'okwerumya enjala ali mu kuwakanya bikyamu. Kikakasa nti si ye muntu yandigambye nti tayagala kulya. Of course already mulwadde omulabye nga bawadde ng'olaba obulamu bwe. Yandigambye akati engeri gye ndi wiiki kankole ki. Naye ne mu kooti n'embeera gy'agiddemu omulabye. Tebadde tefaanana muntu oli gwe tumanyi omugumu. So era bwe tunaategeera lwaki abikola, tetukoma na kutegeera lwaki abikola, tutunuulire ebiki ebivuddemu okuva lwe yatandika obikola. Ebyo okwerumya kwe yeetaddeko okwekuumira mu kkomera ne ku Christmas n'eddi kwe kwavaamu kooti okulagira nti nno tewali muntu yenna gwe bajja kukwata bukwasi kivandulo muteeka mu kooti y'abannamagye kuba gye badde basigala okutwala abantu kyeyagalire. Kyova olaba mbasaasidde olwaleero bano be bakutte kubanga kaakati bakutte Chairman Nyanzi ne bakwata baani abaana twadde tuva Masaka mu kuziika ne babaako be bakutte abakakiko k'ebyokulonda ak'NUP babakutte. Kaakati abo bakyabakwatira mu birowoozo biri ebya court martial ate takyaliwo. Neebuuza we bagenda obbateeka. So kati ebyo byonna byazaakola bye bivuddemu ebibala bya nsonga zino ze twogerako ebigezezzaako okutaasa oyo munnayuganda ali eyo ani gwe bitaasa. Nze buli otwogera Dr. Kizza Besigye nze sigwendaba mu kifaananyi kye kuba yali wamu naffe newankubadde ali mu busibe naye akikakasa obusibe bwe tebwenkanankana ne bali abakalamujja. Obusibe bwe tebwenkanankana n'amannya ge tayogerako. Nja nkubuulire ennaku z'omwezi 3 we twagenda e Luzira twatuuka batulaga lisiti nti twamaze kooti we yamaze okusalawo ne lisiti yiino ey'abantu etusuubira nti balina mu bukyamu kyekigambo kye bakozesa nti naye lisiti eno tugiwadde mukama waffe akulira amakomera era egenze ne mu gavumenti. Naye nga bw'olaba lisiti eri abaliko beetaaga obuyambi bw'omuntu afaanana bw'ati kubanga singa sikulemerako ne Supreme Court obadde yinza okutwala emyaka emirala 5 nga tenasalawo ku nsonga eno. Kyekyo lwaki kaakati tuli mu kwogera ku Dr. Kizza Besigye twerabidde n'okwerabira nti Honorable Kabaziguruka ogwo omusango ate gwasembyeyo okusalawo eggoye mu nsonga zino yeyagutwala mu kooti. So ebyo byonna byakola akyakola n'ebisingawo ku ebyo ne ensonga lwaki abikola gye tulina okwetegereza. Well, ku Lwokutaano wiiki eno NRM Parliamentary Caucus egenda kusinkana President Museveni Entebbe. Ate tujjukira nga Supreme Court yakola decision eno President yavaayo n'agamba it is a wrong decision laga nti Attorney General kati yawakanyidda n'eddimu ly'okubeera nga aleeta ennongoosereza mu UPDF Act. There are people who think nti maybe balina kigendererwa kya kukola manipulation mu nsala ya Supreme Court nga bayingizaamu mu tteeka lino Supreme Court byagaanye. What do you think of this? Omanyi ebyo ne banaabikola ekikulu kyabyo biri mu mateeka. Supreme Court yagamba okugenda okukyusa kyensuubira kye bali mu kutuulamu nti eyo kooti ebadde terina bannamateeka nga bebawozesa abantu oba ne balamulira mu mateeka ge batamanyi esaanidde okufuna abalamuzi abamanyi amateeka. Abatulayo bannamateeka bagamanyi. Kooti yaggibwawo naye nga tesuuliddwa mu kaseero yonna
nti esobola okuddizibwamu obulamu ng'efunye abalamuzi abaasoma amateeka ng'ate bakola ku nsonga ez'abannamagye. Kyekiri kye ŋŋambye nti abannamagye twabagamba nti tujja kuyamba. Kooti yatugamba mu biragiro byayo nti newankubadde mwaleeta musango wa muntu wa bulijjo ng'emuwakanya muntu wa bulijjo kuba mu kooti y'amagye nga muwakanya engeri kooti egyeri compose n'engeri gyetambuzaamu emirimu gyayo. Mu ngeri y'emu bwe kiba kikyamu ku muntu wa bulijjo, zino ensonga nazo ezimu nkyamu ku munnamagye. Kuba munnamagye tayawuka naawe ku ngeri gy'alabikamu mu kooti ku nsonga z'omulamuzi okuba alina obukugu oba nedda. Nti kooti engeri gyekwatamu omusango ntuufu oba nedda. Kati kyova olaba nabo bayambibwa mu nsonga eno. Yeah, but apparently, according to the CDF, omuduumizi w'eggye lya Uganda, yagamba nti singa ensala nesigala nga bweri, it risks creating a security crisis mu ggwanga. We are describing ensala eno ng'eri unfortunate. Anti kano akakiiko kyetutamanyi nti kano kakiiko kafaanana nga bw'olaba tewaliwo crisis bwekubanga akakiiko ka poliisi tekawozesa abantu ba bulijjo. Akakiiko akakwasisa empisa poliisi okuba nti tekawozesa abantu ba bulijjo tewali kavuyo. Neeri kooti yagamba kooti esigale ya service offences. So si bino nti olwokuba mubeera mu barracks ono yabbye enkoko ya munne nabyo bitwale muki kooti masho. Egyo emisango gyonna yasalawo nti byabadde babanyigira eyo nagyo mugijje mu bantu ba bulijjo, mu kooti z'abantu ba bulijjo. Kati bwe baba bali mu amendment, era amendment erina koma ku nsonga zikwatagana n'abali mu service, mu active service, siba civilians. Kubanga kyekigendererwa kya kooti ezifaanana bwe zityo. Nga bw'olaba kooti akakiiko akakwasisa empisa mu poliisi, era bwe kalina okubeera akakiiko akakwasisa empisa bannamagye. Kyova olaba nti n'etteeka eryabwe lyetongodde. Kaakati bw'aba bali mu kuteesaako gye batudde ab'NRM, ekyo kiri mu mateeka. Naye kasita kabatantala ate ne bagezaako okuzza obulamu okulamusa Supreme Court byagoba. Ate obizza si kyewuunya kuba ebadde enkola ya regimu eno okugezaako bikola. Neera nkukakasa kijja kuba kizibu kooti yonna nga tuzzeeyo nga tugiraze ekintu ekyo kuba tekiri mu mateeka nekkirizigana nakyo. Well, so ku Dr. Besigye, what happens next now? Ekiddako kwongera kusindika gundi oba kulinda mulamuzi Singiza ng'asazeewo. Saagala muntu alowooze nti nno ekintu kikwatagana n'abantu abo abaagala okuvuganya obukulembeze bw'eggwanga nti byangu. Gwe bw'olowooza nti binaaba byangu okulaba nti nno olwanyisa enfuga ng'eyo ekola ebyo egezaako n'okuziimuula ebiragiro bya Supreme Court tebiba byangu. Bino byebimu ye price yetulina okusasula. Price twajogeddeko bannamateeka babasiba ne baklayanti baabwe. Ye price ero nikiza wetwogera kati gyali mu kusasula okuba nti nno yagenda okwolereza Kizza Besigye neesanga naye kennyini ng'ate naye nnyini twe tuli mu kwolereza. So ebyo byonna kino ekyokumuzzayo leero sirowooza nti Dr. Kizza Besigye kyekikulu ennyo. Ekikulu kyabyo nti ne mu kwekyo abavuka b'ennaku zino bakuyita kulabisa nti ye ne bw'okimukola ye oba oyongedde okumuyamba okulaga kuba singa bakikoze mulala twandibadde tukyogerako nakyogerako era kyandibadde oba oliawo tekitereezebwa naye olw'okuba bakikoze ye tugenda kyeyambisa kibeere nga tokyasobola kikola mulala. Era ebintu bye engeri gyabikozeemu bikyusiza amateeka mangi. Amateeka ku kweyimirira oba bail kwakyukira ku Dr. Kizza Besigye. Amateeka ga court martial nayo okuvaayo ekyukidde ku Dr. Kizza Besigye. Kati azze mu civilian courts era ensobi ze bakola ze bamukolerako zigenda kutuyamba okutereeza ebyo ebitatambula bulungi kubanga mataazi azitegeera. Kankubuulire bwe tubeera mu mataazi za Dr. Kizza Besigye kinadengezaako kujjayo luli. Tubanga ba partners mu kulwanirira ensonga zino.
era matters ne applications ze n'emisango gye aba mu kulaba engeri egitambuzibwamu ne mu mpoza yaazo abanga na 40%. So tuba tutambulira wamu naye. Kati ne kino ekyokuba nti nno bamuzizaayo era yandiwulidde bubi nga ye bamukungiriza okusinga ku Aaron Kiiza. Dr. Kizza Besigye gwe mmanyi babamuta Aaron Kiiza ne bagamba yalindeko ekyo kawo yanditandikidde okuwakanya ekyo kooti kyeyandikoze kubanga kyalwanirira kinene okusinga ku ye ng'omuntu. Tuli mu ggwanga kanso nga kooti ensukkulumu ewadde ensala yaayo, omukulembeze w'eggwanga n'avayo n'agikubamu ebituli n'agamba eyo nkyamu nnyo tekyandibadde nabwe kityo era n'akuwa n'ensonga ze. Aduumira eggye ly'eggwanga naye n'avayo n'akola kyekimu. Bino binnyonnyola ki ku state of rule of law mu ggwanga? Omanyi ekyo bw'okisoma ekisinga kuba nakulya mu nsirukwe ku saidi yaani kwabo aboogera ebigambo ebyo kubanga ensi constitution ekulaga obuyinza bwa Supreme Court gwe bw'obuziimula n'olowooza nti waliwo enkola endala etali y'amateeka. President Museveni sijja nakwogera ku mutabani we. President Museveni yatugamba nti yagenda mu nsiko okulwanirira obufuzi obutambulira ku mateeka. Kati bw'aba ye kennyini yeerabidde ekyamutwala mu nsiko obanga akiziimuula kati ayagala abantu bakole ki? Wakati bw'ojjawo enkola etambulira ku mateeka obanga asindikiriza abantu okukola ebirala okutwalira amateeka mu ngalo ebyokulabirako omulina okugamba nti singa tezaali military courts zino obumenyi bw'amateeka ndowooza singa bukyali bw'amannyo mu Karamojja yakugamba ku Bakarachu nabo badde oyogerako wano cutters of these military courts. Omukulembeze w'eggwanga alinga agamba nti takola mulimu gwe bulungi. Omulimu gw'okuyamba kooti okubaawo n'okulonda abalamuzi abatuufu guli mu mikono gye. Kati yennyini yalinga akugamba nti abalamuzi b'ennonda bakiboggwe nti ekooti yes kubanga yagamba abalamuzi tebasobola kukwata nsonga. No, just to give you some information. Bwe yayogera ebigambo ebyo kanso yatugamba nti abalamuzi mu civil courts e Karamojja baali batya nayo mu kaseera ako naye bwe batandika obateeka bano Bakarachuna mu military courts embeera neddako somehow mu nteeko. So bwebanga abalamuzi okuva mu civil courts baali batya nayo. Era omukulembeze w'eggwanga alinga akugamba nti yalemerera okukuuma emirembe e Karamojja. Obuvunaanyizibwa bwe obusooka kwe kukuuma munnayuganda, kwe kukuuma emirembe era yasiiba agamba nti twazzaawo emirembe. Kati alinga akulaga nti kiri ekitundu kya lutalo tewali mirembe. Era bw'ogibanga emirembe tegiriiwo okumala emyaka 4 ng'olemeddwa okuzza emirembe okuba nti abantu basobola okwetaaya n'okukola emirimu gyabwe. Naffe bannamateeka okuba nti tusobola okubeera mu mbeera ekola emirimu gyaffe n'abalamuzi ogwo aba agwesalidde. Bw'amala okwesalira ogwo kitegeeza n'abalamuzi talonda abalamuzi bavumu nti abalamuzi tebalina mbavu. Gw'ogamba nti omulamuzi otya okusala emisango e Karamojja ekyo nakyo aba agwesalidde. N'ekyo si kyekikulu. Ekikulu kya byonna nti nno ensi efugibwa mateeka. Bwe kibanga ekyo kyekikola kimutwalira kyagenda bakyuse amateeka nga kati meeting ze balimu. Kale bajje bannayuganda kubanga kati afuga ku lwa bannayuganda n'amateeka gafuga eggwanga. Kati alinga agamba nti waliwo lwasalawo okufugira mu mateeka g'eggwanga ne wabaawo ne lwasalawo okufugira mu mateeka agage ag'amagye. Kakati tumanyi wakyova olabanga n'ekitabula kibadde kikutabula n'olaba abantu abamu nga babadde mu nkola y'amagye oba kulya mu nsirukwe nga gy'emisango gibateekeddwako abamu nga babaleese mu kooti za bulijjo. N'olaba omuntu alina emisango gifaananaganya ddala kikyusa mannya era nga ye bamutadde Makinde military court. Kati obwo buyinza bw'ayagala asalewo musango ki ogugenda wa kubanga yayagala okuba omulamuzi mu nsonga ezimu.
nti buli wozireeta wansi we ez'abakalamojja yasalawo nti abakalamojja ani gwente kalamojja ani gwensigazaayo wandibadde obuvunaanyizibwa bwa kkooti bw'abanga agamba nti eryo tteeka bbi tekitegeeza mukulembeze wa ggwanga kumenya tteeka okutuukiriza ebigendererwa bye waliwo engeri gye bategekamu amateeka oba okwamendinga amateeka okulaba nti nno gasaavinga interest z'abannayuganda bweba interest y'abannayuganda bonna yakugamba nti bannamagye babawozesa emisango egifaanana bwe gito era lirina kuba tteeka waba tewali tteeka kitegeeza aba ekyo kyonna kyakoze akikoleddwa bweru w'amateeka. Dr. Besigye bamukwata mu November omwaka oguwedde kati mizo gigenzegenze nga gyali and given his age, he's over 60 years of age, is there any way outside court mateeka you think ebiriwo webisobola okumalibwawo? Nebaza abakulembeze b'endabyo olwaleero ekavule ne mu kooti waliwo ebintu ebimu bye tulina okucelebratinga. Nze nina ebintu ebimu byenjaguza nti n'olutalo nkugambye nti abamu badde bawanika balooya abazze bava mu gundi misango gino wakati fe ofiisi zaffe zirumbiddwa emirundi mingi tukwatiddwa emirundi mingi olw'omulimu guno ga tunyigiriziddwa olw'omulimu guno olina n'emirimu gye batasobola kuwa olw'ebintu bye tukola. Abantu bangi babadde tebakyali wamu naffe mu nsonga zino naye okulaba olwaleero ku musango guno kooti ebadde ekubyeko abantu aba buli kkala mu ndowooza y'ebyobufuzi ne bannamateeka. Law Society ennamba eri ku musango guno buli munnamateeka waali. Neebaza nnyo bannamawulire omusango guno baguwadde importance gye gusaana. Ndabye ekibadde ekavule. Neebaza nnyo obukulembeze bwa National Unity Platform. Ndabye President Kyagulanyi Ssentamu nga ali wamu ne Martha Karua. Martha Karua agenda kwesiba kuba President e Kenya. Agenda kuvuganya. Ne Robert Kyagulanyi Ssentamu kiri very apparent agenda kuvuganya ku bukulembeze e Uganda. Nenda bali wa Jeno Muntu Kwame Council yandibadde akyali nayo. So y'omu ku bannamagye kati muduumizi wa gye. Yes, so akyali mu institution eyo akyalina okutuulayo lwakuba simanyi oba atuulayo ng'amagye wegali aba experience eyo. Nendaba Erias Lukwago atudde wali, nendaba wali wa Winnie Kiza, nendaba Winnie Byanyima. Ekyo kyekimbi ebintu ebimu ebireeta eggwanga awamu ku nsonga ekwata ku ggwanga lyonna. So kye tufunyeemu nti kiyambye bannabyabufuzi okumanya nti nno okwerwanako ffenna tulina kujja wamu nga tulwanirira enkola etambulira ku mateeka okuwakanya bino ebibaluwa oba ebiragiro bye twa President Museveni ayisa. Maybe kankuddemu katono Council. Waliwo engeri yonna Dr. Besigye ne Obed Lutale kosa Aaron Kiza obasobola okuyita okuyimbulwa era kankiddemu ogjeeko kino kimuliko ekyamateeka. Kankiddemu si kyamateeka kino because of this very political. Yes, so we were political. Are there any political means esobola okuyitibwamu okuyimbula abakulu bano? Ya bannayuganda ekisooka okutegeera nga abakulembeze kye bategedde Dr. Kiza Besigye kyakola si kikye kya bannayuganda. Era Dr. Kiza Besigye akimanyi nti engeri gy'osuuza President Museveni ensonga efaanana bwetyo oli mukundeetera nakwogera ebimu bye tudisikasinga naye kuba ye akulaga nti amanyi psychology ya President Museveni. Si bye bino ebimu bamuyizi be bakola. Ensonga engeri gyekwatiddwamu bannayuganda of all walks of life nga banyumya ku nsonga eno ku street nga tuli ku buli TV buli radio nga n'abakulembeze bonna beegasse kubanga nga munnabyabufuzi President Museveni abadde akolera nnyo mu kwawula yawula. Ne ensonga ya Kiza Besigye egenda kuggwa mu ngeri ng'efunye attention gyefunye wano n'ebweru. Ebintu bizze bikyuka. Nze waaki nina okukkiriza nti tubikoze ne bibaawo si mu bwangu mu buzibu ne kino bannayuganda bwe bateekayo amaanyi. Bannabyabufuzi nga bwe ndabye ekavule NUP ng'ekuŋŋaanyizza eryo eddoboozi. It's about ddoboozi eryo eddoboozi lisobola okuwulirwa wano
ne bweru wa Uganda kuba Uganda tuyina ba partners abandi badde bebase eri nga tebanyeenya tebalabigenda mu maaso era engeri president Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yava mu military court yali make noise that noise can ekisembayo maybe again nga tumaliriza you see lwaki nkubuza ekibuuzo ekyo nga abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform bangi nga bakyali mu makomera ebiseera ebyo waliwo amaloboozi n'okuva mu bavuganya nzijukira Honorable Abedi Wanika yakolako suggestion kagamba naye eno ensonga si y'amateeka nga bwe mulowooza eri political bwe kiba kyetaagisa kuteesa tugende tuteese abaana baffe baveeyo mu makomera. Do you think this is one of the options? Kaakati obuyinza bujja kuba buzze wa President Museveni gy'ayagala. Ayagala buyinza bonna bukuŋŋaanya. Awo oba omuyambyeko okuŋŋaanya n'obuyinza oba obulamuzi aba abufunye. Nti kati gwe for example gw'omusango gwa Arua gwasibirawa. Obaga nti basanga Mwami Kyagulanyi ne mundu mu gwasibira nze omu ku ba lawyers abagulimu. Tewakyali musango. Gwasibira by the system. Gwasibira nti kasita twerwanako nga bannayuganda mwerwanako ne mukiwakanya ensi endala. It's a mere resolution by the way ku floor ya European Parliament by development partners. Gwasibirawa. Awo wennyini resolution gwe gwakoma kubanga tegwaliwo kati gwe bakuteekeko emundu nga munnabyabufuzi